omuwala aba afuuse omutuuze nga bafumbo nga bazadde n'omwana aba afuuse omutuuze era omuwala afuna ID eraga nti munnansi w'eyensi Finally, when you get sister afunye justice, afunye obutuuze bwe Saudi Arabia. Naye nga ebisingawo ngenda bikuleetera maaso awo birabireko era obyewulirireko ate omala otondooza mu comment section. Njagala mbajjukiza nti kino tekikweyibaza. Bagamba simanyi omukisa gw'embuzi teguyisambwa malagala. So ono olw'okubeera nti no Katonda muzazi nafuna justice naye tekikuleetera kwetaba na kubeera n'abaana bawaka na baba olowooza nti naawe kuba mwayitidde naye mwana ayitira. So muba mulina kwebeereramu nakwegendereza. Naye nga mwasize mutemu n'abalungi abampuliza Channel Media Koli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tubalabira okunyinga notification bell obenga notified when take a video empya. I'm sorry about background noise in the airport. Chimye client bange. Njana airport pick up nyongera bajukiza muje mpagire ngemendo gichali wansi dala. Namba yafijo ku screen erizo 704 44 458. Mnasige matamuze kula history na free wifi tuna nebyokulya. Amawulire agavuddeyo gandibage essanyu oludda olumu. Mwannyinaffe yandibanga okulemera ku nsonga kwandibanga kugenda kumuliisa ku ddiba lya Kapa. Ensonga ziri bwe ziti kooti efulumizza ebbaluwa era ng'eragira gavumenti eya Saudi Arabia ekkirizibwa okukkiriza omwana ono okusaba kwe singa babeera batuuse ku nzikiriziganya. Mwannyinaffe agamba ayagala kuddayo na mwana we naye ate ayagala okubeera compensated oba okuweebwa ssente ezinasobola okulabirira omwana. Lawyer agamba kikkirizibwa kitya nti etteeka namba 8 mu mateeka ga Saudi Arabia ligamba nti singa omugwira awasibwa omunnansi ne bamala emyaka 7 ne bazaala n'omwana ne waab'omu, omuwala aba afuuse omutuuze nga bafumbo nga bazadde n'omwana aba afuuse omutuuze era omuwala afuna ID eraga nti munnansi w'eyensi n'omwana n'afuna ebimwogerako ebiraga nti munnansi nga bafumbiddwa. Omwana kyabadde alemerako kyabadde kituufu. Kati wano wetugambira nti oba omusajja mulwadde oba si mulwadde ku binaaba bivuddeyo kuba results zifuluma ku Monday eza DNA oba balwadde oba si mulwadde y'omuwala agambye ali ready okutambuza obulamu bwe kasitaba ng'alina omwana we. Era lawyer n'agamba nti wamu n'abasawo nti basobola okubeera bonna mwana muwala n'atafuna siriimu kubanga bagenda kukozesa empeke ze bayita PEP nti omwana ajja kutambuliranga ku ddagala ku mpeke ze bayita PEP okutuusa nga ebbanga lituuse ery'okuddayo ewaka. Wabula omwami akkirizibwa okwebaka ne mukyala we kubanga ababa babafumbo. Omwana muwala agonze agambye ye talina buzibu kyasinga okwetaaga kubanga alina mwana we ate ng'ali seefu. Bwe bakomyawo omwana abadde talina bbaluwa zimwogerako nga birth certificate ekoleddwa. Omwana abadde talina passport egenda fuluma. Omwana abadde talina biraga nti mwana munnansi naye ng'omusaayi gulaga nti munnansi byonna bigenda fuluma. Then lawyer agambye nti baba namala ofuna ebyo byonna akkirizibwa okuweebwa exit maama n'omwana ne bafuluma. Family kyekyagaanye wabula kooti egamba singa mugaana ekiragiro ekyo oba ekiteeso ekyo mugenda kubeera mu kkomyo emyaka egyabadde gisaliddwa. Wabula bwe muto omwana ono n'agenda n'omwana we
ne mumuwa n'essente obukadde 150 zadde esaliddwa buli kimu kigenda kuba kyejjeredde. Omwana muwala tatali kuddamu kusaba buyambi wabula omwana waali bayagala okulaba ku bazadde be ye yennyini alyezza kiriva eri bano eitha okumutulugunya oba okumuleka. Mwannyinaffe yandifuna obwenkanya n'ekino kyonna wabona bonna babaddeeyo nga bazibu b'amaaso muzuukuke. Singa embeera bweti etuukawo osobola okuyambibwa. Sitori ya mwannyinaffe eno ezibudde bangi amaaso. Ffenna tubadde tukimanyi, nange kennyini mbadde sikimanyi nti omugwira asobola okufuuka omunnansi mu nsi z'Abawarabu singa abanga abazaddemu. Ekyo mbadde sikimanyi. Naye etteeka liraga nti singa ofumbirwa munnansi oba n'owasa munnansi ne muzaala omwana ne mumala emyaka 7 omwana akkirizibwa okufuna ebimwogerako n'afuuka munnansi naawe omwami b'omukyala okkirizibwa okufuuka munnansi. Etteeka gye liri era balisomye nga lirikkiriza. That's why tebaagala intermarriage. But nekino tekyabadde kyagamba nti oba mwana muwala yeyagalira wabula baakakamukake okusinziira ku maloboozi n'ensiitaano eyaliwo eri maloboozi ago nga embeera egenda mu maaso. Kiragiddwa nti omwana ow'obulenzi aba w'amaanyi nnyo okusinga omwana ow'obuwala. Kitegeeza nti omwana yeerwanako ng'emuwawulira ensiitaano n'alemererwa. Ono n'akozesa chance. Mukozesa chance n'awendula kyeka n'abalala kuba kiyinza okuba nga gwe gwali omuze gwabwe nga bo bwe batyo bayise abakozi. Era kati wano babataddeko question mark. Singa wanaabaawo incident yonna eddamu okubeerawo anaaba kikoze yenna bagenda mumusiba emyaka 2. Kati gwe wenna ali eyo singa ofuna incident wenti oba embeera bweti teweetuulako. Kola mwannyinaffe kye yakoze era yagamba kimbwana abazze e Uganda agenda kubeera free era ajja kugulawo akawunti ya TikTok addemu agitambuze aseeko story yonna n'ebisingakaawo byatasobodde kwogera. Nabwe kitembera bwetyo bweri naye nga buli omu yandibadde afunamu ekyokuyiga mu vidiyo ezo zetujja tubaweza naddala eza house managers abali mbiyumba n'obaako kyofuna ekyokuyiga kubanga sometimes obeeraawo teri muntu agenda kuwabula nti wandikoze bwoti ne bwoti so ne bw'oba nga olina muno gw'omanyi ayita mubeera bwoti osobola okumusharingirako atuyongereyo maaso ne sefuko watch to the end togenda kwejjusa balina omukola alina mukola ennyo no okuba nti n'abantu teboogera amazima eza abalabikira okuba nga tayagalira ebintu buno nkola nga sibyagala ne ŋŋamba wololo abaana tufa ne bajja ne baŋŋamba mbabambika maama okakakannyo ne ŋŋamba bano niba n'ebino ebyana kyobigamba kyebigenda nakyo olumu mba mmanyi mutegeera naye ate sometimes you disprove me like honestly speaking mbumuko is behind ono omuka wali abba alina n'oluyimba nno olujja mume ate ayimba muko ate ne bamuyita planned muko buli kimu kimusanga wano muko bagambye nti oli planned muko bunategeererawo mwabadde muko. By the way guys, we weren't in content, I swear upon the living God. Okuziikula amagumba ga tata wange okugalya, we weren't in content like on a real muko badde mu content. Jogera amazima mu okusembera wano sooka osembere wano nga tukulaba ebisibikola nze oba olinayo sitanti gye wali ondabyemu ng'oyogera ate oba n'abakola sitanti banyiiza. YouTube yange nagenda ogikola not 3 days back, 3 days back.
and gundi yangamba Shalom yangamba Dr. Sefco abantu bagamba okoleyo TV, abantu bagamba olinga TV presenter mbu tukolereyo olugambo. Like he advised me nangamba Dr. Sefco manyi bino ebintu ate when posting otambula ate oli like nangamba account zo bazitwala kale yantangaza ebintu bingi nangamba kola channel omwezi sokujjayo obukadde bunga bwo ate nomala nokola neno TikTok byonna ng'ogattagatta. I was like wait a minute nangamba katukole channel kubanga channel abantu banyumirwa balaba ebintu bulungi mbyeditinga ne mu bimalayo. Yasama mpola beera n'ekyama nina ebyama bingi byensirikidde mukwano bingi byinsiwa biri wano era ebimu njagala kubibagamba leero ngina njatulako mpolampola naye nga kyokka bambi ebyaddala bigwa ebyo simuyinaako obuzibu. Just omuntu kasita ategeera ensobi kiikyo fenna tuli buntu naye sitegedde bwe kigenze bwe kiwedde sikitegedde kubanga munsabudde oba nambeeyo omu at least enkya mukeerereko nkutolaba funeyo omuntu omu nga yanvumye bana bavuma mwanvumye nentomera notomera banaba Zaira mwagala nnyo ne bwawe Zaira nkagala ako kazaira kebuzabulize muli nako gwe Zaira ne bwonvuma gwe nakuleka kubanga oli mwana wa bbulu dangerous manners tuzifana moko nawe kiwagira baleme kumpaako someone connecting tachiwa nkutachiwagira kati muse omwagala like omugongo gunume jukira nva mu gym jukira mize gold size pills nkajeje mira gold size yagala kukolona abana bato ndaba omwana yagala gold size mba awulira ku butonda yagala kugattako obutonde laba omusada. Which side are you renting? This place looks pretty. Oh, thank you. Team Hezo paka kuli. It's okay to be Team Hezo. By the way, namuwa ni program kugundi au kusefko TV. Ajakuba kola yao program. Mkuja msupporting command, you know. Program ye kati program jengi no muwa. Making sure anti mugambi muwaga. Making sure subscribing mulabe channel ye. Sorry, I beg your pardon. Subscribe on her music YouTube channel. That is Hezo Music. That's for specifically music. Then still on our TV because yange na ye. Ni paperwork. Ilimunze na ye. That's the fact. Just so much quick. Meaning we have I have as a man in the house. I have 60%. And she has, in fact, I don't have 60. I have 70%. She has 30%. Yes, why 70? We have to remove the money for the company to remain standing. Then the money for the home. Then my jukira ye 30%. Katinze. Nino kubeza TV no kamera mizindalo already kati twaguze kamera tubulayo emizindalo n'essimu tugenda gula wali wa Cobin Phones and Accessories twetaga essimu nga yo ya TV era Cobin yatugamba gonna tuwa discount ya 30% off 30%. And Cobins, thank you by the way. Cobins obandi kuwache musajja gwe oba nakujjawa
musajja gw'osana ekirabo mumulegera ebitama by'ente osana ekirabo nakujja wagwa omugagulu g'embwa mani guno ogusajja gukobinzi walayigwa ddala mugufunyiza face negubeera ng'eyaki Cobbins, thank you naye maama naawe weeraze bulala kati gwe weeragana ssente webale era onsanyusiza mpozi wangamba okunsanyusa neera thank you wali tuyinza sanyusa banno like to that extent ate nze omanyi like simanyi kutikka anyway thank you mugendeyo ku Pioneer Mall shop number PA41 yaguddewo edduka eddala mu musupporting Cobbin funds yat sponsoring kituufu nemukuwa nino etagayo ka 13 pro the Shoni by the way Cobbin Shoni bamupa essimu ensonga ezo Cobbin sikutegedde awo naye nja kujja twogere tulage ku mugole eki mugole eki ezowea namubye nemusalako obulago nemuziika narcissist ndi mubi amujemu ebyenda mbwezo eyo omugole bane bana abaana kale mulinga amazimbu kati obedda temunvuma wabula nja kukwata nabbi janvuma lumu mumulegira agabeere n'agaleega agaguba wakati nze wembanga nnyomba byeno nga si bya ku TikTok munzijangako agamu agenti nammwe muli basayiko kubanga narcissist yasobola sayiko nammwe muli basayiko muli wano bizoligo kale zoligo zizolaba sayiko zizoligo zizolaba narcissist zizoligo 4 5 zizo ziri mu 6 kati muli basiro mmwe zolo kasita zina bulungi mwabawala bampita bazolo nzina bulungi okusinga babbaaba mmwe nzinira ddala ate mukazi wange serebu mutipa bamanyi serebu yadde tuli mu kuyomba naye serebu ate simuli wamwe mumulaba ate maanyi gange temwirabira manyi muli bakujjukiza ate mwali mumumanyi era mwamumanyira kunze kati mukakane muwulize music we ate wembagamba okola challenge muzikole kuba munda ze mumwagala nnyo okunsinga ndaba omwana mu inbox yange nga neeweza waliwo omuwala yankubidde nangamba gwe Saluma Motors mbusimanyanga mboyagala kumpa mmotoka mbonkuzine genda wezine gwe Saluma Motors simanya Motors chankwine ngamba jankuwe kumana ndaba bakuchayi ningamba laba nnono walooza ngenda nnoonya mmana bujankuwe mmana bakuchayi kubagamba ngina ngwa mu buli kidiba kyemmana zijangako emmana ekutte emmembe y'amasira naawe sigwa mu buli kituli kyammana ebyo ebimana byammwe ebibeeramu empekeza ebibeeramu ebiza byakaweke nga birimu n'amasira bibamu ebikedokedo ebikabotongo nga biringa ebikedokedo ebirinyire mu mulyango nzeze emmana nziyingira mukwano kandi be njagala emmana ng'eri nnyonjo ng'ate eri tight mana sit mana hurts mwana naye kati muuku ojja kunsonyiwa okubuuza lwaki mwakkiriza omwana oyo okola live natukana ogendanga mu ttooyi nindaba live ng'omwana ali ku ttooyi cyororo ngamba bannange yadde maama omuntu oba onyiizi walayo omuntu yaleeta TikTok mu maka gaffe ate kakantu bagamba okayingira okafulumu oba TikTok bagiteekamu omuzimu kati tubaterengako live tukole emirimu
mutujajinge bulungi. Walai TikTok even maka. Debate. Should lovers leave TikTok on? Like, netunyiga n'okununkulira live ng'onsabula nga tuli muno mu nyumba. Banange nze ndimufumbira temunvumiranga. Ali sigenda kuwali wabweru omuntu omuvumye bulungi nga takusemberedde. Ne walayinze togenda kunsonseka bigambo. Buli ano bagambye bumukonga. Bumukagende yebake. Kugambe tava mudira anyumirwa ebyononese. Ate naye yakoze ka live okajjeko. Bujawe emizi. Bring her sawa munana ate mujje mutulo. Mumuleke yebake. Just njagala genda yampeko. Round musanvu zokka mali nebake. Kati mwena kunjajinga mnyingi. Boheza lilo buto. Olimba. Twaleli. Tekisoboka. Never. Fire. Fire. Jesus fire. Hallelujah. Chiza wala mulinya lya Yesu. Yamawe. Gwe. Nze bangamba sizaala. Sha. Bangamba jina emyaka. Nzo butalaba kati mwana. Kati mukwano. Tochikola. Oh, mama nyabo. Zemba nchazemo okuvuma omuntu wano. Bagende bakwateka baby kange. Pasi mwagala okulaba ku busungu bwange buli obwaddala kati mbalaba muvire ku mwana wange. Ate n'ekirala abagamba mukazi wange alekerawo okumpaako simaya muba rutu nyingi. Mba nkyayagala okujjako mujje mumpe rutu ezisembayo ezo. Kwanga mujja kunzita amazzi gamba mu mugongo wano eno nga gannuma. Kati kogenda ongambe bampeka round come. Are you madras? Like, do you want to kill me directly? Like, she's my wife. Tulina okwesobona paka kukoga paka kumenyekamu. Paka kufuna issue. Nzolaba nange ntuuka eyo gye ntuuse nefuna akamunguluzi. Naye nga kukyenvaako kyokya. Ate ng'ekintu tekikooyeka tuba tulina okwirya. Ate ffe tweryanga abasirikale. N'emiggo givaayo. What are you talking about? Ebyokugira obugizi bw'oti mbu n'omalaani. Tabadde nze sisobodde ddiya. Owekyana ekito obulekedde babba bammwe. Oba okoye nnyo mpayo round musanvu kyekyo. Kidibwamu. Kati round musanvu nyingi. Round musanvu nyingi wama. Siba ntono. Ate munsaasire konze gwe mulaba waneno ntunda ddagala ligejjesa. Ate eddagala eryo gattako n'eddagala lya manpower. Nga bw'onywa obugi bwa mami 256 n'obeera ng'onyagala kulya buli kaseera. Ng'owulira ekintu like olaba onywa buugi bwa mami 256 n'ogejja n'ozimbuluka n'obeera nga buli kaseera oyagala kulya olw'eddagala. But you guys try to be understanding. Kati mwagala mmira eddagala nga lyakuzina omuntu gwerege gukomeeri omukazi waali awo like who does that? That about day it's not made for kids. I just do live.
zina mali okitegeera mali yange mulabeeko obulabi naye temujajinga ate naye aba anyumirwa just yabadde abeekaliza anyumirwa n'atabuka n'otabuka anyumirwa nnyo anyumirwa mukola kubanga singa yitanyumirwa singako wamaama neetako wamaama like bimuwoomera ate biwooma ate jjukira kati ffe ffenna tuli perfect match like wetuba tuwirya like biba biri like olemanyi manyi biri ebyokwezina like biruma naye nga binyuma naye nga tulinga tubanga balalo masuka tugayuza fe amasuka tugula ngozaki tetulina ezisuka z'abamirembe beddings suka ziringa ffe toilet papers byaddala tewaba kugejja mwabaagala okugeza abakazi bange mubagulire obugi bwa mami 256 naye era nawano wendaba ogeza ennyo mbukweka just eyo setting daddi nakulanga mbu omukazi talina gejja nnyo alina kunyirira n'ebyo byokugejja ayiike olw'emirembe gyemirembe tegiriiyo gyemirembe ekikyageza abantu era wendaba ogezegezeemu ankukonkona vibe omubuliri ate mba manyi style ezikoza goba toyinza zitegera jugiraza ebimusawo gwagamba do you know that you can make 100 simanyanga wati kamala okummutinga mukwano tusagala ofere baana bange wano yadde tuli mu lunyigo naye togenda kubafera jja wano obuferebo izimukosi ngo jangu gweweddemu wano bagala kutwala jangu bakutwale oludde ku lujja muko oyo ze gambye ogenda balabanga bumuko genda webake zino ensonga z'abakulu naye omwana gumugoba mu nsonga z'abakulu yabagambye ensonga za yabagambye omuto anyway Mook is young, he's 14. You're 14. Songa zino walayi tekiba kituufu sagala kwonoona era abakazi mugira omwana mumuleka bajja basiba gwenga owakana oyagala kwekuza nkukube eddagala lya mmeka 3 ngozinirawo express mbolo express nemwe bannange ebintu byokwezina nammwe temudamu kunjazinga nammwe ebintu byakwezina ebintu byokwezina nga binyuma yadde yanyiziza naye ebintu byo tatera kunyiza afuula nti bambi sitayiro zonna tuzikola mu budde mu maanyi ate mu bulungi awo ali kigalo naye ebintu by'okumbalira emirundi tebigenda kujja awo tikujesonyiwa awo njita okwo gamba abantu basooke basubscribe ku YouTube channel nkwatu bagambe anti kwatu bagambe nga gwakutesimu bagambe channel bagita Safeco TV waliyo ebinyuma bingi ngaki simanyi bumuko genda webake sebaka nengwe muko tewewana byakisuluka lwaki tewebaka kirabake kirarai kiririris singa saa zino gwe yebase
I heard you and Hazel, you're looking for a second wife. Nebaza mwena abala video yange to the end nimulabula nga temuskipinze mikwa ndi musensa akatuna bye musinga okwagala Ochani Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment. Jana airport pick up nyongera obajjukiza njabesi bako paka nga mumpagidde bana mujje tusambule fena ku mwendo ja sina free wifi tina n'ebyokulya muneesige mbatambuze place mujje mbukinge ng'emmere tegina bakuddamu kulinnya na 0704 44 40 58